Mu kiseera kino Ssettendekero wa Makerere aliko abasomesa 7 banoonyerezaako ku misango gy'okukabasanya abayizi. Abo ngo batadde ku bbali ate okunoonyereza okwakolebwa mu ttendekero lya Kyambogo mu mwaka gwa 2024 tukitegedde nti ku bayizi 3,452 be lyalina, abayizi 8,679 bayiseeko mu mbeera eno. Rosemary Angeyango okuva ku ttendekero eggulu nga mu kiseera kino ye minisita avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu mu ttendekero lino y'omu ku bayizi abayise mu kizibu kino. I once was a victim of verbal harassment. Bw'akunyumiza engeri gy'akabasanyizibwamu, mwana tuweewuunya. I just entered the class and a presentation was to take place, and he comes with this comment that your lips are so hot and look sweet, I feel like kissing it. Right before the class, the students were there and I didn't feel so good. Ono si yekka yamutulugunyanga. Mbu waliwo n'omusomesa omulala eyeekolanga obusolosolo bwe yalabanga ku kifaananyi kye ekyabeeranga ku ssimu ye, nga waliwo ne gwe yagwako ng'anywegera omuyizi eyali yakajja mu ttendekero lino. So he picked my phone like this and seeing my photo, he grabbed the phone and started to kiss, like the picture, my picture that was in the phone. There was a point in time when I went to being a coordinator in my class as well. I went to one of the lecturer's office and I knocked, but I caught them unaware. A gentleman old enough to be someone's grandfather, and I met him kissing this girl, and I believe that girl was just in the first year. Kataiba kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku kulwanirira obwenkanya mu bantu bonna ki Equal Opportunities Commission bwe balabye ng'omuze guno gufuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa kwe kuyita olukiiko ttabamiruka olwetabiddwamu abakulembeze mu matendekero ag'enjawulo okusala entoto ku butya bwe guyinza okulwanyisibwa okuva mu matendekero. One form of sexual harassment. Bano bagamba nti omuze guno gusinga kukosa bayizi bawala era nga guno gusibuka ku bintu eby'enjawulo. Ba administrators ne ba custodians batono nnyo era emisango egyo y'aba administrators mitono nnyo, ennyingi eva ku basomesa kubanga abasomesa ba interactinga nnyo n'abaana to harass them because of marks, because of grades and because of many things. Kakati omuntu ayinza okujja akukwate ku bbeere, akukwate ku bina. Abamu bavuddemu okulemesebwa emisomo gyabwe, abalala okusobola okuyita begabula bwe batyo basobole okufuna obubonero. Dr. Anna Nsima okuva ku Ssettendekero e Makerere agamba nti abayizi bangi bawanduka okuva mu matendekero gano olw'embeera efaananako bw'eti. Ebyembi mbwe abayizi bangi tebafuna buvumu bwekubira nduulu, kyokka nga n'okulwanyisa omuze guno kulimu kyekubiira nga bba ab'e Makerere basazeewo okuggulawo ekifo awabuddaabudibwa abasajja ekyatumiddwa Men's Hub. Eyamba abasajja abastaafu n'abasajja abaana abasoma kwengeejinga kumanya consequence ya gender-based violence and sexual harassment, ate n'okumanya mulimu ki gwe basobola okukola kulabika nti ekintu kino tudiringa nakyo. Agamba nti n'abasomesa abakwatiddwa mu muze guno baliko engeri ey'enjawulo gye bakangavvulwamu. Abamu aba lecturers and professors have been dismissed, abamu babeera warned, abamu bagenda for just counseling. Kati okusalira ekizibu kino amagezi, bano bagamba nti enkuza y'abaana erina okutunulwamu, bwe bato ne bakoowoola abazadde n'abalabirira abaana buli omu okusitukiramu. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.